Kenya kitandise okweraliikiriza Mwami Tebohabulwa alowooza essaawa yonna ekiri Kenya kiyinza okujja wano e Uganda naye nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti bo bannakenya batuwadde ekyokuyiga bo bannakenya bayimukiddemu okulwanira ensi yaabwe era nga bo bannakenya bafubye okulaba nga bakola ekyenjawulo ku nsi yaabwe so baganda bange mukwano gwange twongera obajjukiza nti bannakenya beeyimukiddemu baganda bange mikwano gyange bannayuganda tubeeko ekyokuyiga tubeeko kye tukoppa ye William Ruto atandise okubanga atambulira mu kutya agamba ki ekiddako Mwami Museveni n'atandise omuwa amagezi ag'okugenda mu maaso n'okuwamba abantu n'okubuzaawo ba activists ab'enjawulo batandise okuba nga babuzibwawo naye twongera obajjukiza nti baganda bange baganda baffe mikwano gyange twongera obajjukiza nti ebintu bingi bituukawo naye biba bya nsonga naye ensonga ezimu tuzitwale nti za muwendo naffe bannayuganda tubeeko kye tukoppa tubeeko kye tuyiga baganda bange mikwano gyange ekyokuyiga kyekyo so embeera bweti bweri e Kenya era njagala nkutwaleko e Kenya olabe embeera bweri nga William Ruto ali mu kutya okw'enjawulo anti bo bannakenya obamanyi basiba bbidi mbu byonna bye yabasuubiza talinaako kyabakoledde wabula kimu kye baasuubira kidda buzimabega era bwe batyo ne basalawo bayimukemu beerwaneko bo tebagenda kukkiriza gwe omusolo gwabateekako ogw'obuwaze tuli Kenya baganda bange mikwano gyange embeera bwetyo bweri naye nga bo bannakenya bakoze omulimu omunene
Haki ya Mungu leo.
Anatokea. Yuko. Tunaitumia kila siku kama maji bana. Tunamaliza nayo uchumi. Wanaharibu pesa. Solidarity. Kuja na farasi ya black, yani yangu. Ya black ya farasi ni yangu. Baringo bandi tuko. Umeingia. Wabunge Baringo wadini. Mtoni mwizi.
have we done to you? Why are you doing this? Why? Why are you doing this to us? Why? Why? We are just protesting peacefully. You are shooting us. You are using tear gas, unnecessary force. Why are you doing this to us? You are just our brothers. We are your daughters and sons. Then why are you doing this? Why are you doing this? Why? 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 We are very peaceful. We are very peaceful. Why are you doing this? Why are you provoking us? Why are you shooting us? Why are you killing us? We are just Kenyans like you. We are your brothers. Why? 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 Why are you killing us? What have we done? What have we wronged you? We've not wronged you. We've not wronged you. Why? 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 Member of the press, why are they doing this? What have we done? What have we done? What have we done? Really, what have we done? We are just demonstrating. What have we done? Why are you killing us, oh brother? Why are you this one? Why are you killing us? I'm not attacking anybody. I'm just here peacefully. You are shooting me. You are my brother. You are my father. What have we done, Daddy? What have we done? Like really, what have we done? What have we done to deserve all this? Why do we deserve all this? Why do we deserve all this? Why are we deserving all this? What have we done to you? What have we done? What have we done? What have we done?
tunawapigania. Sasa utaungua. Unakuja kutuchomea miti kwa nini? Hapo tunawapigania. Grab the draw! Hata next year itafika. Wait, they are using live ammunition.